Coca-Cola ngeri wamu ne Vision Group bamaze emyaka 2 nga bategeka empaka z'okuyimba ezitumiddwa Coca-Cola Rated Next era ngeno ye season y'eyokusatu ng'etambudde mu districts 9 emyezi 3 emabega ng'enoonya omuyimbi okutekamu ensimbi anawangula $5,000,000 eza Uganda no recordinga enyimba ze mu Swans Avenue okumala omwaka mulamba ngero lunaku lwaleero ebule ennaku 2 zokka empaka z'akamalirizo zituuke wali ku Imperial Royal Hotel ng'okuyingira kugenda kubeera kwa $1,500 ku Sunday eno. Bukedde TV olunaku lwaleero esazeewo kutuuseeko biki ebikolebwa mu nkambi y'abaana bano abali mu mpaka zino na biki bye boogera ku lugendo lwabwe olwa sizoni eno ey'okusatu. Tanzania, Kawa Mandela, mukombozi wa Afrika. Amanya gange bamtajjo kisache olugendo lwange wa Coca-Cola Rated Next tibadde luzibu kuba nakimanyako omwaka gwayita era nali nkyesunga nnyo kati okimanyako guno omwaka nti kigenda kubaayo nali neesonze nnyo era kyalinga kirooto era we kibadde kati ndi wano ndi ku top 4 sanyusizza nnyo kuba nsinkanya abantu bangi emikono mingi abantu abanyambye okutuuka wano n'abampa budde kyobola abandi wano. Essanyu lyange obulamu bwange omutima gwange n'essuubi byonna mu ggwe amagezi gange byonna bye nkola era mbikola lw'okubeera ggwe andi obwongo. Then
singa sente. Amanya gange nze Nkwaya Bomani naingira mu mpaka eza Coca-Cola Rated Next kubanga nsobola okuyimba ate like naina omwoyo obwagazi obw'okujja nyingire mu mpaka zino. Mu mpaka zino first of all nanyumira naye ate mu kunyumira still waberayo ekkubo si lyangu naye olina oteekamu amaanyi osobola ofuna kyoyagala oba osobola ofuuka kyoyagala okubeera. Amanya gange nze Nanyanzi Prudence Joan. Ekyandeta mu Coca-Cola Rated Next bwe bwagazi ne passion jenina eri okuyimba. Kimpa emirembe n'essanyu nga nkola mpulira kyenjagala ddala kuli ku mutima gwange and kweko okuyimba okwe-expressinga emotions feelings n'ekirala nalabanga nnyo nalaba season za competition eno ezasooka ddala neegumba nga njagala okubeerako nange ku stage nenyimba nensanyusa ku bantu ne bandabako nange ku TV kubanga si buli omuntu afuna omukisa okulabibwako ku TV mu bulamu bwe. Kyo nakyo kyansikiriza kyampa amaanyi okujoininga competition. Jjukira nti musigaddemu abantu bana bokka okuli Bomani, Prudence, Sherina n'omulenzi omu Joel. Kinene nnyo, kimpa essanyu lingi nnyo era nenyumiriza in the fact nti natukako mu top 10 ya Rated Next
kubanga twali bantu bangi in fact abali bagala ekintu kineno naye tebasobola yitamu naye kati nganze nti nayitamu kyampa essanyu n'okwenyumirizaamu n'okwekiririzaamu. Kyewuunyisa kuba wawe nalowooza nti jagenda ku probation naye the more nafuna mu ekintu ng'ekyo neyongera kukola nnyo kuba nali kasaga agenda ku probation so kigendererwa kyange kyali kyakola nnyo sigenda ku probation so nekinsanyusa nti byonna bye nakolera tebyali bya bwereere. Okwefiiriza kale kwegamba kaŋŋambe okola ennyo meno ligamba nti kati kino ekintu okyagala ngenda kwekubiriza nkere ku makya nkole ebintu nga ggwe byovaluinga kati nganze kyagamba nti kinaye nekubiriza nnyo so newa obudde ne performance zange nziwa obudde sobola abadde ngenda improvinga. Ogenda ku probation bitwala bintu bingi. First of all maybe like choice y'olwimba gy'otutte maybe nga telukwatagana na ddoboozi lyo kati n'oyimba ne bitakola bulungi awo bakuteeka muki ku probation. Akalunja mazima zichakalabako ngandabye obusuku laba kye bukola ne bonone emikwano kuba nange mu kaseera katono bwe laba wetutuuse otunudde eri nange ntunudde eno kati laavu eriwa saasira laba bwenyolwa pulira bubi mukwano bonyigotyo nsonyiwa ensobi zibawo nsonyiwa mukwano netonze nzirira mutali omutima gw'abambi togukweka kuba gwe wange nsonyiwa mukwano laba nemenye kkiriza netonde bonyiga notasonyiwa kiba kibi mukwano laba nze ngonze nsonyiwa kiriza onzirire mututte nga bwe tubadde mukwano mungi